Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Dubai, teacher for you. Zanda kati nasesedda tulina mama Chine ngomanyinga mama Chine naye abantu no tebategeera mama Chine oyo yani tumuyita wisi mama Chine abantu soko obanyonyole gwani Chine yani kituufu kati mama Kinene wandimbuziza lyajja lityo okutuma mama Chine kituufu ekyo okuva edda nedda zenga nina amanya gange kuba Kinene si yandeeta mu bintu bino naye Kinene nzaala muzaali ate Kinene nti ye yansooka okugenda ewa Katolubwama omwana gozaala gwenzaala yagendayo nga mwana muto kakati kata akola gurupu eya Diamond Production kati nga atayagala ne Diamond Ensemble kati nga aba Diamond Production bali bajjudde baba lutaya bali bakavaamu awo kati nga tayina bazannyi kati Matia Luimana ajja asabe ewa Katolubwama Matia Luimana ayimba kadongo kamu kuba naye nali muyimbi wa kadongo kamu era ndi muyimbi wa kadongo kamu ulimba okamala ino ne nyimba ze wayimba boba wakana buganda obuze ku BBS 3 kye nagikoze ne muzeyi sebata gwe buuliriza ishe otyo kati nzija Matia Luimasa bae wakato katamugamba nti eno wajjudde mu bayimbi njagala bazannyi kyava mugamba nti mama woyo omwana naye muzannyi namubuuza yazannya ki namugamba nti yazannya Sepiria mu lumbe lwa Sembuusi katonaga nzijukidde naga Kinene gendo ndetire mama wo nze erinnya lya Kinene awo weriva mama Kinene weriva okuva edda nga nze bampita kulaba ko Rehima Kinene ono Kinene yani abantu musoko banyonye Kinene abamuti bamutegeera Kinene kyemwana wo Kinene yani oyo Kinene muyinzo mutegeera mangu tinze mama we kuba muyinzo ga Kinene oba mwana muto musajja mukuru era nina ne mukamwana wange Doreen Mutibwa kati ondoza umba mumutegeera badde Kinene kasimete mumutegedde Kinene omuyimbi bawa Doreen Mutibwa abantu abo bainako ne nyimba wona right bazina yes so abantu baneno ndoza tebakomangawo tebali mu ggwanga bannange batambula mu konga abagalana oba mukitegeera byabatambuza sibimanyi naye nga kasibe Kinene kati mukoze iki mumutegedde otyo kati awo wava ya mama Kinene enyawo zibadde kimwe oli muyimbi nze kulaba nnyo bintu bya katemba ebyo bwe bityo olimba nze nero nasoka n'okulabira mu olimba lwa Silver Chagulanyi yes awo ntandise mu 2000 nze n'okutandika okuzannya katemba mutandise mu 2000 mu 2000 we natandikira katemba kati neefuna omanyize omutwe gwange yadde saasoma nnyo naye guyiiya kati waliwo ebintu byetwalikeera ku National Theatre eyo ng'omusajja ayina banka kati nga tuligendayo ne tukolerayo practice Silver gy'atusanga nagamba musobola okunzanyira oluyimba lwange ne mugamba tusobola nagamba kati mwegabire ebifo ne muganze nja kuzanyanga omukyafu nagamba ono kisobola ne muganja kisobola nambuuza ono kisobola ne muganja kisobola nambuuza lwaki weewadde ekyo ne muganze kyensobola ebyaddala ne muganze kyensobola nagamba kale naku lwe batuuka nitugenda yaseka okuva lwe twavunda shootinga paka lwe namala nga buli lwantunulako bwati ne tukomawo ku Batuvale nga nze buli lwantunulako agweri ku bye namukoledde eyo yabaffe mwe ababeera mu nyimba z'abayimbi ensasula ebeera etya yakutegeeragana teri yasusa mitwalo 5 olimba obadde omanyi mmeka tewali wasusa mitwalo 5 10 akuwadde nnyo nze yali ampaddeko n'ennyingi yali Maureen n'antume yali ampaddeko ku mitwalo 2 wanje yali ampaddeko ku mitwalo 2
Kimanyi nze bujjo mandoza mufuna sente oba like ekitono nnyo nga hakadde kama kiri bwe kiti nze go banyuma kubanza empulira y'abafuna 4 5 akakadde mbawulira naye nze sikafunangako njogera mazima kitebakuwa simanyi ndoza balabika banga yakuba sibitegeera oba ate ngo bitegeera naye munayi bwe bityo mukama wabigaba so okutandika okubeera nga okola ebintu ebifanaganako bwe bityo watandika mu luyimba ki because ze nakulamu olwo lwasiva kyagulanyi natandikirako naye nga nkoze ennyimba nyingi kuba nina olwa Silver Kyagulanyi lwe mwamanya nina olwa Masias Walukagga nina olwa Bobby Wine olwo yagamba mtugambire ku Jennifer akendeeza obukambwe olwo nalwo nalimu nina eza Kenzo nina ayimbi baako ne mukenzo eza Kenzo zirina 2 abantu nga bakwagala ate ozanya bulungi sitera abantu babeereyo ne bakwogerako nga oli ddala bayagala kyokola so omwana ono Kinene talent yajija kugwe oba ne taata we yalimu isajja muyimbi wadde teyali mumanyi nnyo naye yali muyimbi gyali yafa bato yensonga lwaki Kinene yajja ewa Katonga muto ng'anoonya mbeera so era embeera netukana mitu nebitambula naye nga nebaza nnyo Dr. T oyo yakwata ku Kinene oyo n'amuyigiriza buli kimu era naye ate n'abamu wa bukwasi ng'akwata era nebaza ne Muzeeyi Katolubwama taata waffe oyo nze nno muyita kojja wange mwebaza nnyo kubanga era senga siye nebino temwanditulabye era temwandintegedde kuba ye yantumya mu kyalo nandeeta nanteeka mu gurupu ye ne mulyoka mummanya era senga teyali Katolubwama senga simanyiddwa kuba nze nabeera mu kuyimba okuvanga nina emyaka 15 mu 82 paka nga teryantegedde nakoma mu 96 okuyimba nga teryantegedde naye olaba bantegeredde ate mu 2000 mu kuzannya kitegeeza Katolubwama yantumbudde okutuuka wano enyimbira yakayimba kwa kamu koko singa okwagala nina bungi akayimba nakayimbye edda kanka kuyimbire kale kano kabadde katya kempita katajja simanyi kagomosedda no mwebuzunga nga maka gani mojemera kuliisa leero kanangwako mpulira nyiddwa akantu n'okawasooka onye emiteeru olulya ne kavaavaamu akaami ne kazimba ku mwezi gwe mmaze mu safari omulamba nzira ntya ne mbulwa akaana nti kule nnyameka bakyala bannange twajjirwa emiyaayu tusembeza emisotaamu abo be tusenza nengera emmotoka amaaso kankaze nnyo simanyi kakomyewo akaami kitalo ye yange gye kazunza ndabanga n'omutudde omuwala buno obujozi nabaki endaka njaga kubuuza wayimba nti gwe wasiza kati abakazi abawasa abakazi abavubuka abato abakazi abawasa abavubuka abato jukira bengezaako oyina sente gwomuteekamu ate ye nazikyakaza okitegeera nakwana abawala abato ku saizi ye kubera gwe toba saizi ye okitegeera twetuluma notamanya ne tutepimira senga tufuna bamuzeeyi matayo bebaffe bebatubudaabuda ate ne bamuzeeyi matayo tebakyayagala bakadde nabo baagala bato mwe olina sali nze nalukwago bambisengawo ye nga kintu kino tukikubye nnyo owa bintu bya kika tukikubye ekitegeeza bino ebintu bino byetulaba ennaku zino byava dda mabega kubanze era ndooza kale idea sinze nagireeta naye ne bajinjiiza ne bagimpa naye ate nze kyenalaba ewaka ewaffe kuba jjajja wange yawasa omusajja kati bwawasa omusajja n'abeera naye ewaka bambi twakuleera tukimanyi ti oyo jjajja musajja nga nze mmanyi ti yazaala maama kaakati ne tugendera nga tukula jjajja musajja ne bagamba si yazaala maama
ninga kati nembuza ano jjajja wawe nti asi wawe jjajja yafumbirwa yajja kola nafumbirwa jjajja mukyala nti kati nge omanyi omuntu afumbidwa era nkubulye mwana wange ndisengaawo naye towasanga kye bayita omusajja nkubulira kino nkigamba mpulidde senga owulidde senga omusajja omanyi kye yakola yatundanga ebintu byawaka n'ejjiiko gye tunaasenesa n'akambeketu n'anywamu omwenge era nze okuva olwo olulimba we nalufuna nga nze ate nze era nga na idea yanze sirifumbirwa musajja mwana muto oba musajja ne muwasa ekyo sirikikola nkambeererewo. Okay, tuli ne Mama Kinene tubadde mbeera ya covid ebintu byali tebitambula bulungi okumala akaseera embeera gwe ogitambuza etya ekutambulidde etya kama mpadde ekisa ekisooka omuntu kasobola ofuna ekyokulya oba mu mativu bambi ab'ebweru bafubaako nnyo okutuweereza ku byokulya ekyokulya batuweereza ne tulya kati omuntu kasobola ofuna ekyokulya nga nawe okusula wabwereere covid oba omumazi siyinza kuga nti nakuluusana nnyo nengenda nenkola awo mba muwaayiriza omwana abadde bambi atuweereza ebyokulya bafubye kuba abazzukulu nze mbalina bafubye bambi ne batuweerezanga ebyokulya ekyo siyinza batoma n'okunzijanjaba banzijanjabye kuba nze ndi mulwadde wa Sukali naye ensi tesobola kitegeera ndi mulwadde wa Pulesa ndi wa Sukali ndi wa Alusa naye bambi era bw'obaga nti ndi mulwadde akasente bakaweereza n'ogenda mu ddwaliro ekyo kirungi nnyo era mbeebaza so kyena kyomisinze muli mukaseera kana ka covid mumirimu gyange emisinze kuba namanyire okuzunga namanyire okukola nenfunayo ebisatu nenfunayo ebina ekyo kyemisinze kyo mbadde sikirina mbadde sikiina ekyo kyokufuna kasente ako mama tubakulaba mu Stecia and house girl kitambula kitya Stecia and house girl simbi etambula bulungi naye bagamba ti ebyama byamu tolina byasa mwine ebyama tubeera n'ebyama gwe ate bw'ova eno n'oyogera mbwera mu Stecia and house girl bankuba emiggo era ngalamira ne nanku oba mubeera muzanya ebintu ebyo like time etuuka ono n'avaamu ne baleeta omuntu omulala mu ekyo ekifo ate abantu twasooka okulabamu abamu tetukyabalaba kati akazannyo kano akokubiri bakatandikira nga baagala kutandikira eno mu basenga bajje nga balinnya ate n'ekirala abantu bambi abasaba okuzannya baba bangi kati naaga nti kanzanyiseeko ate ne ku bano okitegeera naye tetukuba nti bakusudde todde ebira sijja babuuza sookowa abantu abakwagala obubaka baweereze ku bubaka kubanga abantu bakwagala bangi kubanga ekintu munayo kikola bulungi bannange abandaba n'abampuliriza bannange abawagizi bange bannange nsiima nnyo 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 ninzeeyo ekintu kimu naddala abali ebweru bansindikire kasente nga nze ekyo kyo bambi kibasaba bonna abali ebweru oba waliwo boogamba specifically abantu abo oba obagamba n'endwadde zoogere nti toli mulamu nnyo omanyi omuntu bw'akula oba nti nnyonnyole ntya kiyinza olumenya abakadde kyabaako na bulwadde butuufu nti obusirikale obuba bulwanyisa buba bunafuye kati ono oba nawe abasenyiga amuyisa bubi naye guba musujja mukola kyo obanga omulwadde wa sirimu nga batusomesa mayinze ngenda mu misomo gya sirimu kubanga mutya baba mutemufuna mu kisoogwo nti obusirikale obulwanyisa endwadde ezo buba sirimu yabulya sirimu si yatta kati nabana bakaddiwa kati ate omulaba ffe betukola mulaavu gwe tobisobola gwe toyinza kulya ye talya mbuzi ajagala tasobola mubeera mu kikolwa amagumba abanga asiika embere nga akontola bukontozi womanyira nti akuze kakati bana bagenda omuwa ab'ebulaya kyolina obbagamba anti kali tasobola kweyogerako tomanyi kali gwetusobola kweyogerako bibi kali yeyogerako birungi kati nze mutaasa ono mama alina omunnyo alina sukaali alina omwenge gwe byogamba byoli ebiwo muno takyabirya
Katanywa majani, kwenza kunywa chai taliko majani. Ono tamunywa. Omunyu alya gwa kigero. Bino bye mwongera mutayonga anti alina sukali. Tanywa sukali, ketwanze nywa minati meidi. Tasobola munywa. Gwe byolabanga ebirungi. Ono takyabira era gwe mwanyina lyanga bukyali. Nawe jatukera era bono kwa myaka jono. Nawe jabbivaako. Gwe tolanti oyagala abasajja. Ono tabagala. Era akulaba nadduka lengere mamba nomugamba leto olukalayo gisiike. Mwamusaka neze ndi munyivu n'omuntu akuze era nze ndaba maama wange. Kati maama wange yadda buto. Alaba nembwa n'akaaba. Kiki? Nkutidde. Kati ono tugeze bugeza. Takyasobola bufumo mpaza ati kati emyaka gyono gibuulirira woba oyagala ofumbe n'entamuzumuka ebituli. Oyo. Tewali kyatalabye. Kati bano bichobola ava mu kityasenga n'ava mu kyasenga Katonda atandise okugoberera bajjajja naye kyabwasenga akyakirimu era oba oyina ekibulamu n'eddagala aliina. Bambi inze senga sebbanga kati ate nebaza maama Kinene ono ye trainer wange kati ono ye musomesa wange ono andowooza byonna bikola lolo zonna akola ankoleranga senga singa omukyala sagala buzaabuza abantu senga kubanga ye wankima nange ndi wankima nze Kawuki Robert ye nalukwago kulaba korehema wechegeera bwaveeyo atera nakolanga maama ng'omuzadde ono enamuli kyemanyi ku nkima kintu eki owenkima wabeera tabula era nategedde nti ono ekitone kyalina wankima ekiracha ng'ogyeko ebyekitone tuyina omuze ogwaffe gwe twagwekwata ogw'omwenge anti tonywa naye byonna babimanya abo abatugoberera kizibu nnyo genda ewantu n'oba ogenze eggulu nga si mu Buganda eri eggulu mu balugwala n'oyingirako mu bbaala n'olaba azina ennyo era oluba okubuuza nti ate oyo azina ennyo nti oyo mugerwa ate oyo anywera okumu okumu nti oyo kafeero vai sentongo kati wogera ku bakyala buli wonoonye ekyokunywa n'owooba mbalala noga wayi nnyo nti ennumamu wano katasikalaiti omuntu akajja wa waka wala gikuludu akalungi bagakirira ku bbala ya Nalukwago bw'okyuka ku ya Namuddu beereddene eyo enkima yeetooloolera awo n'ebitone kati goberera muffe ba artist n'abaafa ba Kafeero Mamuli Katumba ekozi wali muneyo inzo bika abalamu kakati kebera mu industry ba Sophie Nantongo awera banji nze kenyini Kawuki Robert ne Kapale ye Kawuki ono mwana jajja Bulusi ye Sentongo Kawuki ono ticho wabukedde banji so kati awo twetwalawo nnyonnyo nenga webale kwate kwekuuma ozaalibwa wanze ndi wekalisizo siriwe Masaka ndi wawano oli side chima ine neje zisubuka era walanda Maama Kinene we kawempe tevata ali musiramu walinga butambala ate wafe omuzegwe tuyine kalisizo kulya bantu n'oba tolya nganze babandiisa ate ne baneiba baffe tumuyina kidaali tebegamayo nkuba kidaali ebyerima era bamanyi kati bandaba kati bayomba omwana atuswaza mbaswaza kinga mulya Kalongo tubayina abalya n'ebyalo tubiyina byerima Kalongo balya balya waliwo ne Bulinda awo nawo balya n'enkoko waliyo kati abakyali abakadde we banaafa nga bigwa bijja kugwa tolabe eno mu gye bazaala Kafeero enkoko njeru ebukunja kati bo tebakyalya tebakyalya nnyo mwebaliwa kubaka kawulu yeyabagira naye nga balya abeeyo ebukunja bonna esiwa eyo balya kakalize bale gyalakyusa ngoye naye nga Maama Kinene tunula ali mu kamera bambi nsaba bannyinaze baganda bange bakyala bange basenga bange abali e Bulaaya tiimu Haji nobanga obubaka buno ogenda bulaba naye nga toli mu tiimu Haji naye ng'omanyi Maama Kinene akusanyusa azannya ebina Uganda Maama Kinene bamulabye ku BBS kwa enaku z'omwezi ali mmeka 3 ng'ayimba ne bamwewuunya ono yayimba dda mu Fred Sebat yatandikira Matia oluyimba lwe bayita
omwenge tunagunya gundi ani mulumbe lwa Sembuusi ono yayimba be balimu mu version yasookera ddala Sepiria mulumbe lwa Sembuusi muyimbi wa kadongo kamu era ngera muzo ne mu studio tina ennyimba ze tugenda okulikodinga naye kati wano waali bambi akuze bisukali bimuluma naye kati nga womanyi nti omuntu yenna abaako abamuddaabiriza so baana bange abali abakola mama Kinene obeeramu n'emitwalo 2 gimuteereko tomuwajja ddoola agenda zikolamu ki ono yasigalira Sukali munyu bansabye emitwalo 8 ejja Sukali yawone okuwona eddagala tunula eri mu kamera baabo bagambe bansabye emitwalo 8 ejja Sukali ne bagamba tugenda kumuwonya waliwo omusajja amuwonya naye sizirina kati baba yazirina bambi aziteeke ku namba yange eri 0752 875 eri 0752872504 era leeta amanya kulabako Nalukwago Rehema erya mama Kinene teririiko erya mama Kinene lya muzannyo banna Kinene nga simulaba kaakati ekirala abaana abo abaagala bateekateeka mu nsonga z'abasenga serious note mama Kinene senga Justin Nantume senga Amida n'abalala ne senga Namirimu bebasenga abayambye ku baana abawala okusigala nti oyo senga Namirimu gwe mugamba yayimbako ku nnyimba ziba bbiri ye yayimba omusonnyu ento n'asembeza omusonnyu ento yayimba za balongo sina balongo ati yayimba kuzabalongo sina ziba za balongo laba kati bo bano bazirabanga ez'abalongo naye ate nga zennungi so maliriza ngamba bambi mama Kinene mumumpereka ssente asobole okwejjanjabisa nze ndi kalekaleko munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma mulimu kigookola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.